Yes, live pro Jan Media TV. Abantu baffe mu Dubai, Saudi Arabia, Qatar, Oman, yonna gye musinzira okubanga ku Projan mubeerako. Yes, Raju Ram tukutumiddeko commenting nze ku story yaffe ya Rema wano. Happy Janat tukwebaza okubeerako. Rahuma Shiba Gwasinga, Tom, Josephine Nakayima tubebaza okubeera ku Projan Media TV. Chigundu Sandra. Yes, mwebale kubeera ku Projan Media African Lady tukwebaza okubeerako. Farida Nakandi naawe Nduddo kulaba ne Kakinina Nduddo balaba mwina okubanga mwetereza mukomewo okubanga mukomentinga. Kale story y'olunaku olwaleero ya mwana mulenzi MC Kat. Amawulire agakagwawo galaga nti MC Kat ayinza okuba nti mu mukyala we Fille Mutoni alayika basuubirayo omwana. Olw'ensonga nti waliwo ebizuuse ebiraga nti Fille ffenna tubadde tumanyi nti ali mu rehab naye nga amazima amatuufu kirabika alabika ali agenze kuwummulamuko kweteekerateekera lubuto lw'ono omwana. Kiraga nti Fille ali lubuto era nga lulayika lunaatera kuba era kigambibwa nti MC Kat alabibwako oluusi mu trading center y'Ekitende. Ge mawulire agaliwo nti alabibwayo keeyo mu trading center nga ali mu Kaprimo KNBS nga alina ebintu byagezaako shopping eby'abaana. Yes, ffe nga ffe bannamawulire tulina bbawa bigenda mu maaso mu ggwanga. So naye abantu babadde beebuuza, wabaddewo ebibuuzo ebikyagenda mu maaso between journalists nti luno olubuto lwa Kat oba waliwo ensonga endala ze tutannategeera. Naye nga ffe tujja batubawa buli ekiba kivuddeyo naye ng'ekikulu ekiriwo, congratulations Fille ali lubuto. Tumwebaza okuba nti kati Mama Abi asuubira okuba nga afunayo omwana omulala, which is not bad. Omukyala yatondebwa kuzaala. Kale, congratulations to her. Yonna gy'ali tumusabira bukuumi era safe delivery. Commentinga, hitting a notification button osobole okuba nga ofuna buli story yakagwawo. Yes, live pro Jan Media TV.